twaviriddeyo okuvayo abamagye n'ababadde bambadereya ne bajja batukwata Adam nataka mdroni kwa saa talenga mwenda akasawa akasatu mkuu batubuuza babo ina mawachi mkwetu sente batujja kibogera ko byonna ID simu gabipanoti banyuma nnyo ne batuvuga ne batwala ku mobile safe house banyuma baba bali bakisi natula wajikaga bayongede mukuna ndabala balima baba kuzadi ala fomuzi bakuba abala kugesa kifira manya watu watetula bakujja polisi Gavana kusema usemu siju ne mufulumya bali bakamaza kutambula dali sere nyimite meji ne bakomugere mu moto ne bakutaka ninga nabadenda nyo yenyube emu yafulumira ku mitimbagano ne mali mulazo kulaja na nyo yes bateka wasawo ngawalo kibinja kya basirikale amuti nenyumba yes ne batukuba mizibu nyo tuzamunda batugamba atumokibira amasimu gabe obasi te gaina bulati ne batukubira mulungu badde kumaisano zagenda la namba le kitu banyuma nyo batuzaamu batufumya abanga bachako bwa bulungu badde myetegereba batusale kusimanya kubirantia tobomukole alikule kubikole abamufu abanya kubikole omuntu ototote te bula chibitatu musabu chai bakumunyo banyuma nyo batutere batusula mu kifo seduke na ekimanyi babadde munambiro obula state batu basawa siku mukolasi basini mu kano neno batusula bamwe mizibu ne batuba oba muke mugende bakaba twagire kusuku ekimanyi na simusikira nayo bavuga ne bagenda tudda kukuba awo tukota kwata bamu na tudda kyogera ko toina simu toina akikolera abantu yes esimu baji tutte esawa yange batwala ndokuya pale munya basajja bali simanyi oba pale tiyoli bino baji tutte national joli baji tutte ID yange ya kanso baji tutte sinake nasikazana sikogera ko cyana ko naye kali babuke yatenza kunzira mukozi usaba chiona byo describe nyimba those solid cables are what they were using to beat and then the batons and then the butts of the guns, they would turn it around like now here somebody would come. Our people who were working at as agents, that money was taken, I didn't see it. My glasses were taken, I asked the guy to give them to me. He said, you people, you get a lot of money, you'll buy another pair. I had a new pair of boots that I had worn. Those ones were also taken. I also had a new brand watch. It was also taken. Baba kuba enyimba eziriko enyimba za Ssaabasajja Kabaka ezimuwana ezikola kini eza President Kyagulanyi Center muze zibeera mu drone nga ziyimba. I think it's a psychological touch over something. Kuba bagamba ndi mukakati muyita ababawagira babakole ki babayambe. Muve ku bya politics, muvire ddala mu bya politics kati gwe oli musajja mukulu okola ki mu politics ne bana abaana abato nabo ne bababuuza gwe kati olaba wabadde ogenda Makerere ku ssomero kati olaba bakozeeko paper oli mbino kati kati mukubire Kyagulanyi abayambe ebyo bibabeeramu bibabaddemu munda. It's a way of psychologically torturing you. Naye nze ku lwange kyemanyi ne ku lw'abannange bonna bino bitutuuseeko era twayingira ekintu tumanyi nti bijja kututuukako era tubisuubira lumu tutuukako kuba bituuse ne ku bannaffe nga tulaba naye njagala okuyozaayoza abantu b'e Kawempe ku lwange ne ku lw'abannange nti akalulu baakalonze ate ne basobola okukakuuma kubanga ffe ababaddemu ababadde nga abayamba ennyo babadde emirundi egisinga ffenna batuggyemu naye abantu ne basigala nga balwanirira akalulu kaabwe. Nga tuli ku polling station ya Kazoangola webadde batudeployinze era twatuse okusaawa 12 n'aba electoral commission we batandikidde ne tukola nabo bulungi okusetting up station naye bwe twamaze awo saawa zabadde ndozo baziweranga 5 we bayoledde oba 6 we bayoledde ba honorable benabadde nkola nabo era esijowe nakubiridde ne gamba ndi bannange bonna wano babatutte nsigaddewo bwomu. Then we bamaze abamawulire ababaddewo babadde bakapturinze ebifaananyi we bayoledde ba Honorable Solo kati abamawulire abo era drone ne zijja nnyingi nnyo
ne babakwata ne babakasukamu ne kamera ne babakuba babakubye violently kuba babadde n'ebifaananyi byabali be babadde bakapturinze nga batwala ba Honorable Solo. Abo bwe bagenda eyo ruutu n'egenda drone bwe zimala nga zigenda nga zeetooloola then ku ssaawa nga 8 ne zikomawo. Nabadde ntudde kwa Secretary General yange yagendera ddala otule ku polling station yawo wennyini era we nabadde ntudde ne muvaamu waza abasajja babiri abavubuka bawanvu bwe bati nga balina emiggo miwanvu ne basooka bakubaawo abantu nga gwe bakwata balabika babadde balina abababuulira nti ono ali wano bano be balemesezza bano be balemesezza wano okukolerawo ndoza be badde baagala okukolerawo nange awo we bankwatidde ne bansika ne batukuba emiggo tuyingiza mu drone we twayingidde ne bagitwala ne parkinga ku luguudo waggulu naye ng'omusana muyitirivu nga tutuuyana ne tubagamba naye tufa tusuffocatinga ne bagaffe ebyo temutubuulira bwe mwogera nga bongera okubakuba. Mulimu omusajja yasabye inera n'abagamba alina asthma bwe bamukutte bamugaye totubuulira ebyo kikube n'okufa kife ne bamukwata kuba we twatukidde ku poliisi e Kawempe nga takyassa bulungi ne baga kisike eyo kikasuke wali oba kifa kife era twamulese bamuseeyo nga bamukasuse wabweru wa drone. Then yawo ffe twavudde yaffe yapakinzeewo nga for 1 hour nemala nevaawo negenda eyo yatuvugidde nga between 45 minutes and 1 hour netutwala eyo gye tutaategedde nga bamaze olwo tusiba olwayingidde drone ne batusiba amaaso buli omu essaati ye nga yekusiba kati awo tetwategedde gye twabadde naye gye twagenze okutujja mu drone we batyo tuyingiza nga balinga bantu 50 buli omu akuba buli waayagala ne batuyingiza ne batwawula yawulamu abaddemu ebisenge nga byanjawulo ba Honorable Solo baba tutendoza ne Honorable Walukagga meya Walukagga nze nensigala n'omuvubuka omulala yabadde Makerere ku university batwawuddemu abantu naye nga buli kisenge owulira kibooko zokka bakuba bagamba eddakiika 10 webake oba wakebaka nti yimirira oba wakayimirira nti tuula we bakuba we baagala we bakuba paka lwe bennyudde ne batugaa kati mwebake twadde nga wakebakamu ate ne batuyimusa muyimuke kati mugenda kuddayo wammwe naye tetugenda batwala wammwe buli omu tugenda mukuba ssasi tugenda batta omu ku omu ne baddamu awo nga obudde bukyasandoza nga 8:00 ne batulinnyisa drone batukuba kibooka awo empitirivu okugiyingira maze okugiyingira ne batandika okuvuga naye awo kati bavuze nga like for 20 minutes ne batandika okugenda nga bajjamu omu ku omu we bakusuula naye babalanga kilomita 1 to kilometers 2 ne bakusindika busindisi n'ekibooka empitirivu gyogwa ne beeyongerayo ne baggalawo ne bagenda wala ne basuula omulala bwe batyo paka ndowooza we batumalidde tulesemu bannaffe nga 3 abo sitegedde omu yentegedde kubanga yabadde oyo big gwe mbagambe gwe twabadde naye eggulu yansanze oluvannyuma ne tulyoka tujja nankomya ennyana nze ennyana mawenzi gye owa bodaboda nvuze okuntuusa wano ku ddwaliro essaawa nga 9. bakubisa batisi z'emmundu b'ebigala by'emmundu ne bakuba ne waya balina batuuni gye bakuba ku mutwe naye ng'omuntu yenna ayogera ekintu kyonna babeeraawo ne baseka ne basaaka ennyimba za kabaka mu drone ne bakubeza President Kyagulanyi abaga nti kale kakati mugende abo babayambe obwedda batukubisa waya za solide ez'amasannyalaze batujjaawo we bakwata Nobody is safe until we're all safe. You fellow Ugandans are watching what they do to elected leaders. This is a mayor, and see what they did to him. You've seen what they did to members of parliament and even new journalists, especially after Muhoozi promised to do it to you. You see how much he has been trying to gag the media, to control the media, even mentioned that he will take them for some radicalization. But again, everything that's happening, Muhoozi promised it, and it's happening. So it shows us how we must have a new resolve to fight and free ourselves. Tukusasira meya waffe, bannayuganda bonna kikulu bamanye nti
ono si muntu wa bulijjo, ono meya naye olabo kyebamukoze nga kyebakoze ba MP nga bakuba Honorable Mwada Nkunyingi nga bakubye Walukaga meya bakubye Honorable Kayemba Honorable Kiyaga n'abalala naye kusingira ddala nga mwe bannamawulire mwalaba mutabani wa Museveni nga talina tteeka lyasongako bwe yagamba ajja beetaaga mwenne ekyankwanzi babayigiriza engeri gye mwagalamu ensi yamu n'ajja n'agamba ajja bakuba embooko era yasindisa abantu ne babakuba embooko nga bakulemberwa Balamu ne Nambanja abalabye bannamawulire temukyalina ddembe lyammwe ssaawa zino Pale FM zigale naye ebyo byonna byonna birina balaga ekintu kimu nti gwe munnamawulire okufuna eddembe lyo gwe omukulembeze nga meeyo okufuna eddembe lyo gwe wa boodabooda oba omukyala tula mu katale okufuna eddembe lyo mulina okwerwanako ne mukomya obufuzi obwanakyemalira buno bwe tulimu so bino tebikwata ku Kyagulanyi oba NUP oba Ssenyonyi oba Lubongoya ne babali nabo bino bikwata ku buli Ssekinoomu Ssebo Nnyabo muto mukulu byenkwatako tebyenkwatako fenna tuli mu lyato lyerimu naye twebaza nnyo nnyini abantu b'e Kawempe abalaze nti kyonna kyonna osobola okikola naye tosobola kukyusa ndowooza y'abantu oba bafuga nga tebakkiriza ate eyo yabadde ntandikwa Museveni tulina omugoba ye n'ekitabani kye n'abo banneebe bwe batulugunya n'okutta abantu baffe tulina obbagoba era buli omu mulabe we buli ayogera amazima naye munnamawulire so ffenna tulina okwebereramu ne tubyenyigiramu. Tutunuulira buli kubo ery'okunoonyamu obwenkanya era n'okubawa ababira bana babikoze nako tukutunuulidde naye era tumanyi nti tetusuubirayo bwenkanya just twagala agenda kubikoze kubanga tumanyi nga bwe bukya buziba olunaku lumu ekiseera kijja kutuuka bano abantu bonna bonna abakozi bene ebikolobero oba babikoze ku kamera bali ku rekodi olunaku lujja kukya obwenkanya bubeewo era basasulire ebikolobero. This most especially we have seen that people were tortured. Absolutely. Not that we expect any redress, but because we want to go on record. We know one day justice will be served. Might not be tomorrow or anytime soon, but one day it will be served. So we shall take every legal